Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze mu Nuupu n'abalala. Mwalabyeko ebifaananyi wakati wa Raila Odinga ne Museveni ku faamu emu. Njamuwulirize bulungi. Raila Odinga yakasente yakalya. Raila Odinga bannakenya mujja bavuunulira mu lulimi lwabwe ku faamu bazze era kye bapulaninga mission nnene. Raila Odinga mukimanyi yavuganya ne William Ruto. William Ruto musajja munyarwanda nga bwe nabagamba gye buvuddeko emabega. Naye nga bwe mukimanyi nti East Africa Museveni mugezigezi. Essaawa zino Ruto businesses zonna ezisinga ziri wano mu Uganda. Zi Starbucks biki byonna bye bazimba. Kati mulina okubeera mu bannakenya ne mutegeera kye bali mu kusayininga n'endagaano ezimu eziri mu kukolebwa. Bwe munaasirika ekiddako temumbuuza. Mutaginge President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu United Forces of Change Dr. Besigye. Waliwo omusajja bamuyita Asumani Basaalirwa. Asumani Basaalirwa musajja gwe oli musajja mubi. Basaalirwa oli musajja mubi. Nkigamba. Enteekateeka z'okulonda okwa 2026 abasinga obungi batandise zikumamu omuliro mu kaseera kano. Bangi baali bagamba nti bali ku bibiina ebivuganya gavumenti ya Mwami Museveni era nga baagaliza Uganda okufuna ku bukulembeze obupya. Kino kyeyoleserwatu nti bangi abali ku opposition baagala bwagazi kuuma bifo eva kubeera ba opposition. Bakimanyi bulungi nti opposition bagifunamu ensimbi empitirivu obungi. Bakimanyi bulungi nti tebalina mukisa kusobola kukwata bukulembeze bwa ggwanga ne bwe bakola batya. Bannayuganda bwe baba bakugaana ne bw'okola otya. Mukama Katonda yaleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu ate n'akwata mu mitima gya bannayuganda era ne bamukkiriza. Kyova olaba nti buli wagenda bamukubira nduulu. Naye waliwo abakulembeze abaludde ebyobufuzi era nga bamusinga okumanyika. Naye nga ne bwe bagenda ewantu omuntu olwawo okumanya nti oyo gundi yabadde wano ow'ekibiina bwe kiti. Kyova olaba nti bwe bategedde ekyo balwana n'erinnya Robert Kyagulanyi oddisiimula mitima gya bannayuganda. Naye bannayuganda bagamba nti ffe oyo gwe twategeera. Bakoze buli ekisoboka. Bakoze emikago gy'ebibiina birwanyise National Unity Platform. Abaatugambanga nti balwanyisa Mwami Museveni kumujja mu buyinza ate olwaleero balwanyisa National Unity Platform kugisiimula ku maapu. Ab'ebibiina ebyenjawulo nga bakulembeddwamu Asumani Basaalirwa akulira Jema olunaku lw'eggulo bavuddeyo ne beegatta ne bakola omukago gw'ebibiina ebyawamu nga bagamba nti ebibiina byabwe byagala kutuula biteese ne Mwami Museveni aweeyo obukulembeze bwa bannayuganda mu mirembe. Twebuuza nti ngaani yali ateeseza ne Mwami Museveni n'amuwuliriza era n'amussaamu ekitiibwa. Kitegeeza nno nti bano bakoze mukago gwabwe gwa kuyitiramu kulya nsimbi balwanyisa ekibiina ki National Unity Platform balabe nga basangula Robert Kyagulanyi Ssentamu ku maapu. Bannayuganda bagamba ekijja kijje tetusobola kujja Kyagulanyi Robert Ssentamu ku mitima gyaffe kubanga gwe twategeera nti ali ku mazima, gwe twategeera nti alwanirira munnayuganda, gwe twategeera nti ye yajja kukyusa ggwanga si kulya nsimbi za mwe wa musolo. Olwaleero Asumani Basaalirwa yagaana okujja mu United Forces of Change. Nga twakamala okuwangula akalulu n'awaayo ekitebe kya Jema ne batandikawo ekisinde ekirwanyisa People Power ne National Unity Platform. Olwaleero batudde ku Jevine Hotel eri awo abamanyi nga bakava ku popopo yeno meeting baani abagituddemu era ekigendwa kyabwe kiri kitya. Abakulu bano bafunye ssente okuva wa Yoweri Museveni biliyoni na biliyoni okulaba nga baleeta embeera ey'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekirala okulaba nga Bobi Wine bamukuba mu bitundu bya Buganda ne Busoga. Kwekattiddwako omukulu gwe bayita Kabuleeta era nga ensonga zaabwe zonna ziri ku kukuba Kyagulanyi ne Nuupu. Era abantu bano okuba ssente zaabaweereddwa nnyingi. Asumani Basaalirwa mu nsonga ze zaayogedde omanyi Basaalirwa oswaza Obusiraamu era neewuunya abantu b'ebugiri bwe muddamu ne mulonda Asumani Basaalirwa kubanga bano abakulu ba mukaa ku DP Block mission yonna ekwata ekituba Bobi Wine mu Arua baagirimu. Era bano Asumani Basaalirwa kati akwata nsawo ya Anita Amongi. Can you imagine a member of parliament kikyokoze ebugiri gw'otolowooza Asumani Basaalirwa okutuula we mutudde ku Jevine okuba Bobi Wine
Museveni byakola ebizibu temubyogerako. Mutwetaaga otereza United Forces of Change ey'abaliifu. Eyammwe ne mutuula mulese Asumani basalirwa Kabuleeta. Bebano bebayita Museveni block. Muyina okubeegendereza Museveni block. Baagala okutambula eggwanga mufune enkali n'obudomulamu babakube. Kubanga buli muntu yenna anaawakanya Kyagulanyi wano mu Uganda oyo awakanya obukulembeze bw'eggwanga obw'abantu. I repeat. Asumani basalirwa. Nze nkwewuunya musiraamu. Wali weesimbye weebugiri emyaka emeka ng'abantu bagobye abantu bajulako n'okuliisa embizzi. Naye oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu najja n'afukamira neegayirira abantu ng'alooza aleeta muntu. Essaawa zino batuula mu zi meeting kankulage kuteesa bakodineeta ba NUP bawambiddwa batya. Era kino ekiwamba abantu ekiriwo bagamba oyo mumuwambe. Kambalage meetings mukaaku munaalooza basalirwa muzirimu n'akabinja ka DP block akagala okuggulawo ekibiina nga mulwana president. I know, we know. Era meeting eseme mwagala kulonkinga kibiina naye mugende obujjidde ku ttaala. Bannayuganda bamanyi gwe baagala ye Kyagulanyi Robert Ssentamu. Tugenda kufa naye n'otunuulira omusiru nga mukaaku ng'osookola Bobi Wine bamulankinze ne bapaapa bamulankinze ne ba Clinton nenodda mu bintu eby'okwemoolamoola. Kikyokoledde eggwanga mukaaku bw'obanga ne mu kyalo gy'ozaalibwa baagana okulonda obudde bwe mumala okuba Kyagulanyi Robert Ssentamu president waffe propaganda singa mugenda ne mukolamu ebyamagezi. Meeting zino Asumani omulaba sizezo ze mutuulamu mba drone zina oyo mukaaku si oyo ozirabi oyo mukaaku yuyo ngenda balagana ababaka baffe ababayeeramu mulaka musirwala na busirwa zize mu miransanafu yuyo oyo mukaaku omulaba olubuto musajja mukulu ebbanga lyamaze talowoozangako ku kintu kyakukyusa nsi. Batuula mu bumi waliwo omukyalo ono oli mubaka oveeyo Masaka ngenda kulabisa. Olaba maama meeting nga mwoli olaba oliwe Masaka kankulage kankuzuminge wano ngenda kwogera ensi mumutegera oyo mukaaku omukyala yuli we Masaka omulengera mu meeting DP block tukubye tutya Kyagulanyi aveewo. Era kankulage walala wawano njaa tunule bulungi baabo oyo ssentebe wa district eye Kasanda. Yuyo mulabye ono mukaaku mwena ngenda baabisa mutegeere n'akafo we mutuula mmanyiwo era bayino kyola zange weeziri nebazeeyangulira kamera zange ezikola omulimo. Uliriza kati baabana abakyala bano babaka babiri amwava mu DP ne mutuula mu meeting zino omu olina musiraamu kati nja video entuufu etandike. Basalirwa njagala ojje ku video. Kabuleeta njagala ojje ku video. Mwenna ngenda kubaabya ensi bategere. Uliriza bulungi. Abakulu bano balina ekibiina kye bagenda okuggulawo. Era President Kyagulanyi olyokanga nojja n'otulaga emitima gy'abasajja bano. Kyandibadde kitya singa Bobi Wine teyajja. Kubanga bannayuganda balina essuubi mu FDC. Ng'abasajja ba FDC badda ku radio ne boogera ebigambo kiro na misana ne bakunamira n'essabo. Museveni statement gye yakola nti 2020 tewabeera opposition yali yasigadde ensigo ze. N'otunuulya Nobert Mao abantu beyattise engulu nga ssentebe wa district. N'otunuulira abasajja bano Sima Amuriat neesiiga evvu nga bali mu komedi. Obulumi abantu ba Uganda bwe bayina. Asumani basaalirwa n'atuuka mu parliament n'aleeta etteeka ly'ebisiyaga nga atestinga Kyagulanyi. Naye ng'akimanyi Bobi Wine tasobola kuwagira bisiyaga. Asumani basaalira Wanyengo yali alemeddwa okuwangula akalulu. Bobi Wine n'akwata ssente ye n'ettundula ye ng'essaawa zino eri mu Arua baagisirwa abasajja. Asumani atudde wali bali ku Jevaini ne bamukaaku bamabike bapulaninga Bobi Wine agudde atya. Tusigale ku mugaati. Masaka Dr. Bedi Bwanika miti bana basajja okyatula na ba Bedi Bwanika. Abedi Bwanika obulevu obweru bwa kusamira
Bana basajja ba Bedi Bwanika tugenda bayungulira abaana babatereze mu layini. Balowooza nti bwe banaleeta embeera y'akacyankala ne Masaka kunga biki President ajja kwogera n'ekibiina. Ntalo zaabwe zeeyo Masaka balwanira butaka batadde mu CBS beeyogera kino yogera kiri banafuye Nuupu ne baleeta kipropaganda bakansala ba Nuupu baalidde ne basajja mmwe tubalaba muve ku kibiina kyaffe ffe twayingira struggle eno ne people power twagitandika nga tuli bavubuka bato batukubye ne batukuba bagale batujjewo naye nga twagala ensi yaffe. Bedi Bwanika oyinza okuba oli musajja munyarwanda naye Bedi Bwanika ebizibu bya Uganda gwe bitunuulira kuteesa na Museveni. Ebizibu byo bikoma mu constituency kudda ku MP. Era bangi nzize mbalabula mbagamba ebigambo bino Bobi Wine temujja kumusobola Katonda yamusitula. Drone ina amawulire namba Miransana 0702 22 2758 0702 22 2758. Uliriza bulungi muntagingire Joero Ssenyonyi. Oyitwa Joero Ssenyonyi wegendereze essawa yonna bakulya nkiddamu Joero Ssenyonyi leader of opposition embeera gy'otaddewo n'ebintu by'oli mu kukola abamu balowooza tosobola bikola era abamu babusuuti tufe batulekere nze bandekere ngenda kubakubira bajja kujja mu layini. Joero Ssenyonyi kola ky'olina okukola abantu bali ku sayidi yo. Joero Ssenyonyi nsaba wegendereza ababaka bano wammanga. Joero Ssenyonyi oyanita mo yajja mu office n'akulaga ebisambi ne byaleeta mu office mbimanyi byewaleeta mu office mbimanyi naye olw'embeera eriwo kati ng'aba muli mu kwetegekera kalulu naye nga mu bwongo bamwe temukina nti Museveni asoogenda before 2026 era abamu muli mu constituency byammwe mugaba kasooli muli mu constituency mutegeka 226 tetugenda mu kalulu ng'abaana tebavudde mu kkomera Bolivia Lutaaya. Wuliriza ebintu bye mbagamba tewali mubaka wa parliament agenda kuyimirira mu maaso g'abantu asabe kalulu nga Olivia akyali mu kkomera nga Macheta akyali mu kkomera ng'abaana bakyawambirwa. Ababaka wa parliament ekiyinza okujja abaana mu kkomera kwe kuteekawo embeera tujjeko Museveni mangu. President Kyagulanyi nga tali mu ggwanga omubaka ki ky'okoze mu constituency yo oba mwenna mulinda press conference we ziri ne mudde emabega wa president tuneekwasa budde nti tebubaddeewo omubaka oba tolina ttiimu ey'abavubuka nga tuliza bavubuka 5 tolina kyogamba ggwanga. Ababaka nva mu Kampala ng'abantu basanga busanzi naye nga tolina ttiimu oli awo oli kitengejja nga ku mazzi oba tolina kyotugasa. Gwe meeya nze meeya kuzimba ku mikolo eno ensonga eyatuleeta mu bino kujjako Museveni abantu ba diaspora bakoze ogwabwe naye n'osanga meeya nga n'abantu 3 tasobola kubayita bateese ku nsonga z'okujjako Museveni wabula muli awo mutagala butagazi mulinga niigiina ne muluza tugenda basiriikirira njagala okuwulira Walukagga firimbi gye tugenda ofuwa Walukagga ng'oso si byebiri twategeka wano 1 million march twaniriza president w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mwenna mwadduka ku kisaawe ne mwetooloolaawo owama NTV Arua BBS Arua njogereko eri eggwanga bino si byakwogerako eri ggwanga. Museveni akyatufuga bwe mwesirwaza bwe muto oba meeya tubufunye oba kansala tubufunye oba MP tubafunye twagala ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ku mulundi gulimu atyo okubanja entebe. That is the fact. Bannayuganda abakulembeze ku mulundi oguwedde twawangula Yoweri Kaguta Museveni. Museveni teyali tudde mu ntebe eyo singa twali tujagala. Museveni teyali tukulembedde myaka gino egiddako singa twamalirira ne tugamba agenda ne twadda mu bitanda twadda mu kwambala byangwe. You should understand. You should know kyemwagala. Bw'omunaalowooza Museveni agenda tukwatira obuyinza abutuwe mu ngalo ani abalimba abalazeeko ali mu kutambuza ono Sima mutabani we Dangada batambula
neno sanga omuntu ng'ebyo tabiraba. Bannayuganda beetaaga change. Namwe bannayuganda ke kaseera muzuukuke. Njagala okulaba paalamenti y'omulundi guno ng'eyimirira ku nsonga z'okwekalakaasa kubanga kiri mu mateeka. Njagala okulaba paalamenti y'omulundi guno buli mubaka addayo mu kyalo ky'ofuna abantu 8. Buli mubaka obeere ne gaali. Ababaka abava mu Kampala, Wakiso, Mpigi, Mukono, tuyina kye twagala okukyusa ensi eno. I repeat, Sebo President Kyagulanyi, Mukama wange, Secretary General, ababaka bano aba Kampala, Wakiso nja tubayite, mutuule nabo. Revolution ebeera mu kibuga. Muhoozi bwe tutamulwana nga bukyali, bwe tutakuba muhoozi. Bwe nalabye abavubuka abali mu kwesirwaza e Masaka nga babawa ssente, nga balina ababaka beeyo bo bali mu kulwanira bufo, nsigadde ntya mu kino. Bali ku leediyo kwe badisikasingira mawulire badisikasinga ebijjako Museveni eyatukunamira aba akyali Saudi Arabia. Era tuba tulina okunoonya emmumbu akamala byonna. Bwebanga abantu bakyanoonya mbadde ntya ani abawakise bwitale jeno, ani aba deputy president. Awo tukyayinawo obuzibu. Bwe tuba tukyayina abakulembeze ng'asobola okuyima ku leediyo n'agamba nze ebyakkunga oba bajje batunyonyole kunga etegeeza ki. Bannayuganda, we have the power. Amaanyi tugayina. Abakulembeze abaneewunza ne badda mu byekisiru tugenda kubatereza mu layini. Bobi Wine ensi emutegedde, abazungu bamutegedde, ogugwa agukoze. Kati gino emirandiro egy'owansi egiri mu kunagisa nabo tugenda batereza mu layini. Baagala tebaagala. Point number 3. Twakagaba ndi Kazibwe Bashiri Simajimwe Lwanga. Waliyo twakagaba abalala nga bo baasirika. Ne bafuuka kyesirikidde, teboogera ku nsonga z'abantu. Balinze 226 bajje bwa ambulance. Kwetega tasobola kuva mu message ya change. Ne wadda ku mukolo agaba naye bali kuwooma mpaddeyo 2 n'atula mu motoka. Abo natugenda bateekako embeera eyennyini ey'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda. Kubanga ekyo kye kinyusi ekikulu. Ngenze ku video entuufu eyandeese. Drone erina amawulire namba ya Miransana Feri 0702 22 27 58. 0702 22 27 58. Uliriza bulungi. Taginga ba foot soldiers bonna bajje ku video eno. Mulabye batandise okuddamu okuwamba abaana. Abantu si baana abo bantu. Basooka ne bawamba Kansala Owen Muwanga ne bagende uwe ne bagira mbu asangiddwa n'akantu kano akaziiza bulletproof n'akakofiira ne bamuteeka mu kooti y'amagye. Kaakati ne bawamba omuvubuka omulala bamuyita Nasifu, yali wa Freedom Border. Nasifu ono mujjukira bulungi abatandika People Power bibamu ku bakulembeze ba Freedom Border. Waliwo embeera eyinza okuba nga eri mu kutuuzibwa ku basibe baffe ab'ekitalya, abaana baffe abo. Era abaana abo nga bali mu kubakola ki? Batulugunya okwogera bannaabwe. Nasifu ono bamukutte. Bwe bamala omukwata amaze ebbanga, kati bamutadde mu kkooti y'amagye, yasindikiddwa kitalya ng'amaze okutulugunyizibwa. Era be bakwata bonna babateeka ku fayiro eri enkadde etali mpya, tebaggulawo mpya, wabula babateeka ku nkadde. Nsaba message eno akantu kano mukasalemu naddala ba foot soldier. Foot soldier wenna bwe bakubira essimu ne bwaba munno n'agamba tusinkane wano, mugambe ndi mu ddwaliro sookondeke. Ntegeezeddwako olukwe lw'okuwamba abaana lw'amaanyi era lulimu abantu ab'enjawulo ababawambisa. Era nga Yoweri Museveni ne gavumenti ye ekigendwa kyabwe kyakulaba nti batukiipinga bize. Basooka kutwala ono Kansala Owen ne bamuwamba. Ne baddamu kati ne batwala ono Kemigisha Sharon Kansala naye bamuwambye. Omulaba Kansala Kemigisha Sharon naye ne bamuwamba. Kaakati Nasifu naye ne bamuwamba. Era njagala abaana baffe ba foot soldiers
mubeere nga mutandika yono Nasifu naye yatwaliddwa. Waliwo engeri y'okubatulugunya. Lindako essimu eno manye etambula ezungazunga naye kamale kufuna mbalaga ekifaananyi kya Nasifu tengende ku vidiyo entuufu eyandeese. Nasifu yono naye bino ebikola mu bivumirire yuyo Nasifu kati oyo yawambibwa bamututte Kitalya. Nasifu wa Freedom Border abaana bola abavuga piki ne waliwo abawaayo waliwo aba-identifyinga era kweyo fayiro kuliko ne bebaasibirako. So tulina okubanja bannaffe baganda bange tudde mu actions kubanga ze zisinga obukulu.